Metro Farmer jena katonyeze munana mukwano musibye mutya mukuliko mu programs za fendala zonna atire mu balikutulirizanga buli lunaku kutwagala kutuwuliriza kutuyigirako abatayi musibye mutya abafiridwa mu namba sasidde nnyo abaluwaziza mba sasidde abatulugunyiziddwa mu mbeera ezitali zimu mba sasidde era mbakwasa Mukama Katonda nannyini ggulu n'ensi bwentyo nensasira mukwano muganda wange mukulu wange Reverend Kibalama Serunkuma wena mawojolo okufirwako mukyala waffe Susan nange yatuvaako ku maaso kitalo nnyo bwetyo twamuziika wali eseruti ewa taata kato famire ya Kibalama kitalo nnyo mukulu wange kitalo nnyo okufirwa mukyala waffe Mukama akugumye kubanga ffenna lyekubo era nensasya ne jjajjange kitusalongo kitenge jjani ajagala okufirwa omulongo we naye agume bakojja ba kitange nabo kitalo nnyo bwe bityo buli omu afunye ebizibu bitali bimu musasidde ndese mwanga Kivumbi Bantubalamu muzukulu wa kazenaze nebweza busujju mutabani wa Nakabugo mutabani wa Benkima ate bba wabambe jabaagala mwe bali kutuwulirizanga ate mwe bali kutwagala era mbagamba nga bwe muwuliriza twagalayo Kibi Company factory eziteeka ssente mu programu eno eyongere okubeerawo kubanga ewulirizibwa kati abantu bangi twagala ba sponsors abanaatuyamba kulaba nga programu eno eyimirirawo mukwano webale nnyo webalire ddala ono ye Sheikh Abdulatif Luima jali nnyo ettula kawempe ettula ng'oyisizza ku polisi y'ettula ng'oyongere maaso sa factory ya Reham Biscuits ne soda weyo ku mukono ogwa ddyo we wali amaka gaba Sheikh Abdulatif Luima. Sheikh oyo musajja muganda musajja mukulu amanye ebintu bingi akuba kitabo kwamanyira enyotayo okukunyota okwo kwamanyira ebizibu byo n'atandika okujjanjaba ng'akozesa eddagala ly'Ekiwarabu Lukuya Raymond n'ebirala n'eddagala eryaffe ery'ekinnansi kubanga ne musaidi ene yaffe agitegeera mukwano gwange n'akujjanjaba ajjanjaba ab'amalogo abalina ebizibu bitali bimu abalina bataddeko efitina abo abalina bataddeko fitina ez'ensi ebyo abijjanjaba abaana abalemedde awaka okufumbirwa abatabaganye okuwasa mirimu gyammwe giganye okutambuzibwa obulungi akulombera duwa okwo Mukama Katonda bw'asaasira n'okituukiriza ajjanjaba okuva ku Mande okutuuka olw'Essande kuva ku ssaawa 4 kutuuka ssaawa 10 eza buli lwaggulo musajja mukubi wa kitabo alenga ne saidi eno agimanyi saidi eno agamba wadde yagikola netasamiza tasiba balongo tazaayo malogo tawanga mayembe talungi ya muntu nti wabijja tyakuddize okufuuka omulungi ye tazaayo malogo ate tayinza kuwa ddagala kuva mu bukadde odde mu buto bw'atyo amwagala Sheikh Abdulatif Luima ku Zoom ojja mufuna ku Facebook ojja mufuna WhatsApp nako kwali ne ku simu eza bulijjo mufunire ku 0772 48 93 66 0772 48 93 66 oba 701 48 93 701 48 Sheikh Abdulatif Luima. Mikwano mwebale nnyo okwagunjagala ate mwebale kuwulirizanga ebibuuzo byo kati ngenze ensenvula mbyogo omunana nabyo nibitwalaganya mwebale kubeera bawuliriza abaffe ab'olulango neera nnyongera okubasaba muweereze ebibuuzo nga bimpi omuleereze ebibuuzo bimpi wano sobola kubyeditingirawo weereza ebibuuzo nga bimpi nsobole okumanya nange n'okuddamu ate wandika oluganda olutuufu gattulula ebigambo buli lwomala okuwandiika ekigambo nyiga spacing abapa ogende naye abamu
mubigatta ne bibanga oluchina ebyo nga sibisobola ate nga bambi olutta obudde okumpuliriza ate nosobola okumpeereza nsobola okwongera okuddamu ate era mbagamba kyowulidde ensomesa tokibuuza newankubadde tugattirwako abapya enkya neggulo abali ku YouTube ati nti abiteekako ababulijjo naga nti wuliza muzukulu wa kazinazina mu Uganda yaffe eno yonna n'ensi bambi muwereze bimpimpi ate ebyo biba birooto mbibagamba nti ekitabo kyammwe ebirooto by'embuyaga nakifunza mu ebiri ebirooto buli mandwa byerwaza n'ebyeroosa abamu babifunyeemu bajjamu ne babigula ne babyozaamu naye n'obaleka bulesi n'ogamba bino bya duniya ku nsi kuno tekuli agenda na bintu ne boba mugagga dini y'Ekiyisiraamu njagala nnyo awantu awo entiisa awo siraamu ne boba na bya bugagga ebyenkanawa naye saawa nga Allah akujjuludde batandika kuyimba lahina la Muhammad anafisura ne bakuddusa emisinde n'essanda nga bakusondera nsondere n'olwekyo ne obanga oli w'amaanyi nnyo bino ebyensi ebitujugubanyiza n'otemu nno okole bino ebikolobero kiki ovunjage ebitali bibyo era essaawa bwetuuka ey'okuyingiza eddongo teri agenda nabyo nibyagaba ne bobanga obadde n'ettaka mayiro na mayiro ze muwambye naye era munnange bakutemerako butemezi 3.6 poze yange eribeera 8 3.6 n'olwekyo waliwo nze bitannumya mwoyo bwongo nga nti abantu kambalekere mukama be balimanya oba bakola kino na kino senga ndi mugagga naye omutima gwange gwo mugagga ono yaŋŋamba nti ndoota tuli mu ffumbiro n'abantu 3 n'omwana ow'emyaka 4 omusota ne gujja nga waliwo n'ogufudde omulamu ne gumbuukira mu kawompo n'entya nnyo n'ensisimuka munanga awaka wano waliwo amayembe geetaaga okuziikululawo baliwo eddagala lya mirundi 3 awaka awo wano munange gwe yampereza ekibuuzo kino ataddeeko era mbagamba sseeko amannya awaka waliwo eddugu lya mayembe baali kusimbira lyetaaga okujjawo lijja kumaza emirembe omaguliweeko emirembe munange engeri gy'otawandiika linnya lyo ekyo kankikomyawo najjemba ono waŋŋonge ndoota nnyo omusajja ankwana ne landlord asula ankubire essimu ekiro kyonna ng'olabye nnyo mwannyinaze ate abakasajja batabakwana nga muyomba tinembulako aŋŋambako naye bwe kiba nga kirooto guno omuzimu gwa jjajjawo omusajja gwagala osamire lubaale waagwo naye ng'emmandwa enkulu kiwanuka era omutwe gujja kukuluma yessimu gy'oloota okubakubira ekiro bwe kiba nga kituufu ng'osula bakkubira essimu nga olaba landlord akukubira essimu akwana kiba kitegeeza nti jjajjaawo omuzimu omusajja gwe gukubira essimu gamba nti gw'oliko empewo gw'ogenda okuzikongojja akantu ako munnange mwannyinaze nzize nkoogera sayidi gy'oloota yomanya gy'ogwe muzimu bw'oloota obukojja bwa kitaawo manya erubaale gw'olina bw'oloota obukojja abo manya ebusayidi gy'olubaale akuluma bw'oloota maama wa maama wo ng'omanya erubaale gw'olina maama wa kitaawo erubaale gw'olina bw'oloota mu kika manya lubaale gw'olina bw'oloota kitaawo kiba kitegeeza nti muzimu jjajjaawo owookubiri yajjira mu kifaananyi kya taata bw'oloota omusajja omulala ng'omanya nti mizimu mikadde egyo egijja gikulaga bw'oloota mukyala gwe wayagalako manya nti omuzimu gw'olina mukyala gwe gusimbye nakakongo bw'oloota omusajja gwe wayagalako ng'omanya nti muzimu mukazi musajja ebintu ebyongezezaako okubibataputira mu bitegeere najjemba munnange ng'olabye kino kyali kiwanvu ye najjita ekawanda ndoota nninnyiddwako ejjembe lubowa ogenda olisamire eyo kikulaga nti ziri ku ggwe ebisolo bijja kukuluma omutwe gukuluma omugongo gukulume era obeere mwavu bakubba oloote nga bakubba n'emisota gitandikwe ng'okkubojja ndoota embwa nga neesumise olubugo jjajja ddungu ayagala
ogule embwayo giteekewo era osamire. Empewo ya ddungu bagisalire bakusibe eddiba lyayo era bagiwe n'ekifundikwa kyayo munnange. Era ogamba nti nga ndaba n'empologoma. Ddungu yaloosa embwa, ddungu yaloosa empologoma, era ddungu yaloosa sseŋŋenge, era ddungu yaloosa ng'olima n'enkwale ne zimmaaya. Ebisolo by'omu nsiko byonna byonna abeera ddungu. Era obwavu bujja kukuluma nnyo era ng'ofuna ne chest pain. Ndoota envubu munnange, era envubu wano nabagamba nti bw'oloota envubu ezo 3 z'ogamba kiba kitegeeza nti oliko Najjita. Najjita onatoka okuba mu Kyaddondo, muzzukulu wa Kyaddondo, nti Najjita n'ab'obutiko n'ababizibe b'envuma n'ab'obutiko nabo balituuma. Kati wano bakulaga nti oliko empewo ez'ennyanja nazo zibanja. Ekyo kyo kiwanuka Musoke Mukasa, zo zitambula 3 era kyovula nti akakomo kabeerako ebintu 3. Langi akakuuba akeeru ke Mukasa, akakuuba akamyufu kiwanuka, aka kyenvu kabeera ka Musoke. Ye Trinity bwe busatu, Katonda kitaffe ye Mukasa, Katonda omwana n'abeera kiwanuka, Mwoyo Mutukuvu n'abeera Musoke. Yasimba ku nnyanja ne waggulu gwe Mwoyo, ffe ne waffe mu nzikiriza eyaffe ey'abaddugavu ye Trinity. Kati bw'oloota ennyanja nga gw'oli ku nnyanja, era zino z'empewo ezikuloosa ennyanja, ziba zikubanja otambulira ku nnyanja, oloota nnyanja, oloota Musoke, oloota kiki, era be bamu. Kati olw'okuba nti okuva essese zo zizaalibwa ssese za nkejje, beddira nkejje, abasajja abo bonna bakibuuka beddira nkejje, bawannema. Najjemba ow'eŋŋonge bwe yabanga azikongojja okuva esseso zireeta mu Lusiiti e Busaabala wano we mulaba awo, yatuulanga ku ddiba oba yatuulanga ku nvubu okuva essese paka. Era Mukasa bw'abeera ku mutwe ne mumubuuza nti gayira 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 ti gayira gajje, n'omubuuza nti jajja kalu otuukira ojjira muki? Ntuukira mu nvubu wa mu Lusiiti. Kati envubu zino ze bakulaga tizempewo 3 oba ntegerekese bulungi Najjita. Era ojja kuluwulira nga onywanya amazzi, kamunguluze, kasikonda, omwami eddagala lyakukubye nga mwegasse liva likomawo, ka mutwe gukuluma, ebbugumu, oli amanda, oli evvu, ngoma ya kiwanuka. Oloota masimu, kompyuta, basirikale, ngoma ya Mukasa kiwanuka. Ate bw'odda sayidi eri ya kiwanuka ya Mukasa, era osabye ennyanja, bijjulo bya nnyanja, mazzi kutambulira ku nnyanja, kuvuga mmotoka njeru, musajja ali mu kanzu, ng'omanya Mukasa. Kuloota muzungu, Mukasa. Kale Najjita awo ndooza nkuzzeewo. Era ogamba nga Lubowa aŋŋamba nti jangu tukole, waliwo omuwumbo gw'emmere. Baagala osamire ejjembe lya Lubowa litandika okukola, era mu kusamira wano omuwumbo gw'emmere guno, era teriyo kijjulo nsonyiweko, teriyo kijjulo kya Lubaale nga osamidde kutabeera mmere. Ndooza Najjita, ndooza nkuzzeemu. Yono Juma Nassaka, ndooza kyandibadde Bitu Juma, ate okuba musiraamu nga Bitu Juma, yakwayita Juma alisalako Nassaka. Bano batekwa okubeera nga bampologoma, Nassaka bano Nassaka n'ab'ekinyomo balituuma. Kati Juma Nassaka emukono, bwe ndoota omusajja ampa ssente nzifuna, gimuwambaze omuzimu gwa jjajjaawo, era oweebwa ekifundikwa kye n'ensawo akongera okuwa ssente. Ekyo nayo kitwala obudde, ekyo nakyo Bitu Juma. Nakafu, ono ayinza okubeera nga wankejje n'embogo be batuuma nnyo Nakafu. Nakafu Meru e Lugazi, nazaala 3, Nalugyamu ne Mulamu. Olubuto ndowooza ne yalugyamu ne Mulamu. Ndoota abakazi ab'embuto abayonsa abaana
ero omwana mbuze omusajja tanzikiriza kutambulako ate angoba munnange nakafu ekino kikugwanira kibi nnyo okutta kibi okujjamu olubuto waliwo embuto ezivaamu ezo kyo mukaga banteekateeka ya Mukama bangi nnyo abatalina baana nga babanoonya babuze naye gwe Mukama n'akuwa obusobozi n'ofuna olubuto n'olugjamu ate wali ogenda kubeera muzaala basatu ogwo n'okunoonya omukyala aliko nabuzaana akoleko omukolo mu bitooke bisatu akunaaze akoleko omukolo ogwo okuvedera ku ttooyi paka ogwo olina okugukola emirundi era emirundi ennaku 3 ogwo omukolo nabuzaana yennyini ng'ali ku mutwe ng'amanyi okunooga eddagala era ng'ayambulula omukyala oyo akoleko omukolo ogwakoola omu kubanga watta era kyova olaba nti nenabuzaana ono olw'okuba nti akuliko tayinza kukuwa kuddayo kuzaala era omwana akubuze kyova olaba nga tugamba nabuzaana omulezi w'abaana jjajja muwanga jjajja w'abaki w'abaana ezo emmandwa ya nabuzaana ne muwanga tebaagala bajjamu mbuto kati munnange ekyo omusajja we akugoba kubanga oganye omuzaalira naye nga jjukira gwe weereetera ekizibu aye nabuzaana n'akusiba era ebyewammwe bikuliko ate omwami ono akusiriwaza ye atambula abantu beefuula nze sitenda basamize simanyi sigende abantu batambula kwegendera mu ofiisi olabe emiwambo gye batadde waggulu awo mu bumooli emmotoka zaabwe zijjudde emiwambo wali tizijjuddemu miwambo awaka waabwe wajjudde emiwambo abantu batambula naye bwebeera wano olowooza nti babigenderako kati omwami yakwetooloola yakufunamu ye tafuna yasattira yalina abaana gwe tolina akugoba naye takukkiriza kwetambulirako ng'omuntu bwona ogendayo ng'akugamba nti gwe byokola simanyi okaloko kalenzi ogenda mmuloga ebyo byakivandulo bakulimbanga never trust a human being Winnie Mbabazi nakyo kiwanvu erwengo aberwengo munange mbalamusizza nnyo ndooto omuvubuka eyafa ku kyalo ekisookera ddala mbagamba nnyo bw'oloota eyafa mandwa ya Kabaka Bulamu Walumba akubanja ampita ng'ali ku muti poliisi n'emukwata ate saamuziikako nti anjagala omusajja omukulu jjajjaawo kyakulaga agira mu kifaananyi kyene wammwe omuvubuka oyo eyafa ti emmandwa ya Walumba ettanda ekubanja ogisamire bagisibe eddiba lyayo erivudde kuba nte oba mbuzi ekiddugavu bagiwe olutembemu era nga bwe birina okuweebwa era bagiwe omuggo gwe omuddugavu bagikwase gwe muti guno gwolaba ng'omuti era emmandwa eno eriko ejjembe Walumba era naye abeerako ejjembe lye ng'omusamire ne kutabako ejjembe gwe osigala obonaabona ye wa poliisi ono akwata bakugamba nti musamire osalirwe n'ejjembe lye nalyo liwange osobole okubeera emirembe g'emakulu Winifrida Mbabazi kibakulaga naye simanyi gwanga ki awo simanyi oli mulundi oli muvandimwe oli munyankole oli muki oli muziba gavumenti gagundi bateekeddwa okuba waggwanga lye alina okukola ebintu bino kati awo Mbabazi simanyi wawoogwa Katende Ryan nkola sente nezimbulako kitambo kyammwe kyekibba sente era ndoota bamalaaya nga bankunamira kikukunamire ebintu bino bisomeseza okuva mu mwezi ogumu kuva mu mwaka 2008 n'ebitabo mbiwandiise kino kitambo kikazi nabinene oba najjuma empanga ebitambo ebikazi nabiwandiikako naye kyammwe kyekyani kyekikubagala okikole kijjako kunamira nnyo era kyekikubbako ne ssente era ojja kulaba nga weemazisana nnyo nga n'akantu kalinga kapeeni ekitambo ekikazi kyekirowoosa abakazi bakkunamira
era kyekirwesa abasajja okwemazisa, era kyekirere n'abakazi okwemazisa, masturbations. Teriyo musambwa mulala, era gwe gwetera n'abasajja abavubuka okukwata obwana n'abakazi okukwata abaana. Kitambo kikazi kyekirere n'abasajja okwomba ebbakuli z'abakyala baabwe. Kitambo kikazi nga kibanja, n'oba n'olutwe n'oba n'obukyayi, n'obulayo n'aggambako ggwe omukazi nga kikudibiza ne kiggana n'okuzaala, n'ofuna n'ebikuyonka amabeere, amabeere ne gakuzimba ne galeeta amata. Kitambo kikazi. Abanyarwanda kibayita nyabingi. Nyabingi ffe tukita nabinene. Eri ekisalirwa ente enkazi enzirugavu, oba embuzi enzirugavu nga nkazi, oba ekye kati baba tinza Batanzania anaddala ebikobakoba awo abagundi bo ati bakozesa n'endiga enganzi nzirugavu. Ebitambo bikyuka nga kisalirwa ndiga nzirugavu. Buli kirene ennyumba waabwe n'aba nga asalirwa ndiga nzirugavu. Aye oba nabinene ndiga nzirugavu, kisinzira kikazi kisajja. Kati munnange Katende, muzzukulu wa Lwandugwa lwa Katende, munnange kye bakugamba ali ku Metro Pharma 9-8. Era ojja kulaba nga okukankana, weekanga, weemazisa, otwo tukubula, olira obuyinja, abakazi tebakudduka, abakazi tobanoza, bw'obanga otabula sukaali tobanoza. Bakulu munnange muntegedde. Awo ng'omanya kitambo kikazi, kumeketa mannyo kugugumuka, ebiswa kumera mu nju, butiko, omusajja omukulu ng'akubanja. Oba ekitambo ekikazi nga kikubanja, emmese zijjule mu nnyumba, olote emmese nga zikuluma, oba obusolo bukugoba. Bannange bitambo. Oloota nswa, nseenene nnyingi gye wasomera, ng'omanya nti bitambo. Kulya bbumba, kulya njala, kulya ttaka, kuzaala bizonto, embuto zofuna zivaamu. Gwe musajja bakukugunonamu baana, onana buli musajja n'oba buli mwana ne kitaawe n'oba n'abaana 20 nga bitambo byewammwe. Ekika ne kitabuka, teri akolagana na munne, ne muba baavu. Bitambo byaffe bya bugagga, bya bugagga. Ate kasoobirota nga oli ku bakazi kudda basajja bakukozesa, manya nti bitambo byaffe byakuzadde, tebikwatibwa era biragula. Egyo omusambo olugutereeza nga sente otandika kunoga. Kibba ne sene n'okwata kasika n'okwatira emitwalo 10 n'ogiteeka mu seefa oba mu nsawo n'osanga nga bazibbye, oba n'olinnya taxi n'osanga okutuuka e Kampala sente nga zigudde, n'olowooza nti bakubbye. Kyo kizibba. Omusajja omukulu aba akubanja. Kakooza Vincent e Kalungu, abe Kalungu bannange mbaagala nnyo. Noonya omusawo omunyankole ambuze weebali kusomesa. Munnange nange simulina, sijja kulimba. Abantu abo beerimba. Senga abadde Munyarwanda awo mulina mumanya awo omusajja mukulu, naye ono munyankole simulina. Karo nti weebali kusiima. Onagamba ye Karo nabyonga ku musajja alumbwa wano mu Kisenyi bambi nabyonga nga batya okuba bansenene. Ndota jjajja ampa eddaame n'alinnya booda nga bwenkaaba. Munange jjajjaawo akulaga gwe yakwasa omugugu gwa Lubaale we kyekiraamo. Jjajja musajja, jjajja mukazi, gwoliko omuzimu gwe yakwasa gwogenda okuddambuza lirire we. Ogwe muzimu gwolina gwagala osamire. Era ne jjajjawo baamusimbako eddagala. Genda osamire jjajja, embuto zivuge, ajja kwogerereko, otandika okulagula, kyekiraamu. Empewo gwe musikaawe mulube mu mpewo. Rujuna John, njagala kusamira nkole ntya? Samira. Ekyo nakyo kimpereza nkuddemu munnange bannange. Mama Nasali Masulita, uli utya? Mbogga uli utya? Kati munnange ab'omuddemu ki ayagala kusamira nkole ntya? Kati nze muganda noonya amanye ensonga, omusawo atandika okuyamba. Ow'eggwanga lyo Rujuna oba wa ggwanga ki? Kubanga ozenga oŋŋamba ti Munyarwanda oba Murundi, nti jangu nkugwa Murundi ali wali.
oba Munyarwanda naye kati gwe bonga nja kusamira samira bw'onooba mulangunzi nkugamba ki ono yeggolola oteekwa okubeera nga wafumbe ewakiso era kifaanaganye n'ekya namuju abeera wangu Firidas yefedde Firidas era bagamba nti baloota bazzeeyo okusaba emirimu gye baava edda empewo z'abagoba temuliddayo empewo ze z'abagobesaayo ako kasolota gye wadde gye wakola ng'ozzeeyo bagamba nti empewo toliddayo ze zaakugobayo wagaana okuzitereeza ggolola ne namuju Firidas mufaanaganye era mugamba ndoota engo bbiri nga zindi ku bisambi wazaalibwa n'engo gwe ng'omuntu ggolola oli musajja n'engo muganda wo namuju gwazaalibwa n'engo gwe nga namuju wazaalibwa ng'omuntu muganda wo ate era n'engo mwannyoko kati oyinza okuba wazaalibwa n'engo nga gw'oli muwala n'ozaalibwa ne muwala munno oba oyinza okubeera ng'oli muwala n'ozaalibwa n'engo ennume n'omulenzi bw'atyo kati wano kye bakugamba nga zindi ku bisambi nga nzirera ng'omwana mwazaalibwa ne muganda wo baagala weesibe era bijja kukwokya bannanga gwengo yo ekkuba ne bagamba balongo bakwokeza emimwa ne gimyuka n'ofuna ebyeru ng'abakyotala engalo zonna era kati biri komoni nnyo olw'obutatuuma abaana abo mannya namayanja oba mayanja era abaana obutasibwa kyenva mulaba omuntu yonna nga otya n'omusemberera ne bwoba mu taxi oba mu ngalo yenna nga ebintu bimuwokezayokeza bino abamu bagiyita simanyi biki mu kizungu ffe ne waffe mu Kiganda mu kiddugavu baba balongo oba ozaaliddwa nango era bw'obaako ekifaananyi kya ttimba ate era oba ozaaliddwa oba nalwanga oba sserwanga ebintu ebyo mu kitabu kyange abalongo b'emisambu abazaale mwebiri bulungi nnyo ne mu nsalire n'ennyingiza ya Lubaale baba balina okusiba ne muganda wo era n'enkata yammwe nga weeri mu nnyumba ey'abalongo abawedde okusiba era bw'ogibikulawo kuliko eddiba lya ttimba ono ttimba yazaalibwa n'ettimba ono kuguli eddiba ly'engo bazaalibwa n'engo be baana bawulya mayanja oba namayanja Sserwanga kati bakulaga wano golola ne namuju mwazaalibwa n'engo ate era ekyokubiri amakulu amalala nti muli 2 in 1 nti muli mwazaalibwa n'engo gwe mulundi ogusooka ogwokubiri era muliko omusambwa gw'engo mayanja g'emakulu agwokubiri era ojja kulya nga ebisekeseke bikuluma muno mu ngalo osibira essaawa oyo yakunywa ku twenge otwokulumirira oyo yakunywa ku ttonto engo kapa zikaabira awaka zitambula ku nyumba ng'omanya amabala fe abasajja gatukuba nnyo ku nsawo z'obusajja ebbala eryo abakyala mu mbugo wennyini ebbala ne lireegebwe liti kati munnange bw'onoobanga wakafuna omulenzi wo agenda okutaganjula bayibuli ng'alaba ebbala ng'eri adduka emisinde agamba guno musambwa gwennyini waliwo ebintu ebitiisa okulaba Lwema ono ye Lwema Peter Ebirongo kalungu kiwanvu nnyo Lwema bannanga b'e Kalungu mbaagala nnyo kalungu ndoota omugenzi ankwata mu ngalo mugenzi ki gwe muzimu gw'olina n'emmandwa ya Walumbe era ogirina mu Lunyarwanda Lwema Munnarwanda awo ojja kunkubira nkulagirire omusawo Munyarwanda ekisojo awo akuyambe nti akugamba ankwata mu ngalo mu Lunyarwanda empewo Nyarwanda kati ayagala osalira eryangombe mu Kinyarwanda nga yeebase ku kitanda era Walumbe ayagala kumuwa bibye era yakoleranga n'olutandaalo lwe nessuuka nassuuka n'afuluma mu mpale nga yabokisa ng'akaaba ng'agaana
okumukaabira nga ndagira okufuna omuggo gw'endokola. Katolaba nti Mandwa ya Walumbe eyagala ogisamire bajiwa omuggo gw'endokola. Kati endokola sigimanyi. Endokola oba yefaanana etya? Eriyo emiggo manyi kalokola. Ate bulokolo bulungi nnyo. Kati omwagala Mandwa nayo gisamire mu Kinyarwanda era bagikwasa omuggo gwa kalokola ndoza gwategeeza. Akalokola yeyo gibungi nnyo. Kale mukwano gwange ndoza lwema Peter ebirongo munange oli nkubira mu biseera byange bw'oliba ofunye omukisa nenkuwa essimu y'omwami oyo nenkuyamba bambi nze nyamba Munyarwanda kisojjo nasobola okusamiza Lubaale w'Abanyarwanda. Saara nambesa unateekwa okubeera nga musoga oba musaamya. Ndoota bazze ankozesa nga waliwo abaagala okuneeyazikako enkumbi yange. Oyina ekitambo ekisajja kyagala okitereeze ate era waliwo ebyatwekisize bisijja kwogera byebaagala bw'oliba okola ekitambo ekyo nga tebibuzeewo kibakulaga kitambo kyammwe. Ate amakulu amalala neeyazikako bayinza okuba nga waliwo eyakubbako enkumbi eno n'akulogera n'enkumbi yo eno. Kati munange kibakulaga amakulu gayinza okuba ga mirundi ebiri ali ku Metro Farm 9:8 essanyu lyo. Programu nebeera buli Lwakuna okuva ku ssaawa 4 ez'ekiro okutuuka ssaawa 5. Mbeera omuweereza wammwe Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu, omwana enzaalo eyemba lwa Namugongo, omutuuze w'Esseeta ku lw'Ennamiryango. Munange mugwafu bba w'Abambejja, omwana w'Abenkima okuva mu 28. Ate era nze muwandiisi w'ebitabo byammwe ebikwatagana ku buwangwa bwaffe buno. Bemba Joel anateekwa okubeera mulangira. Bemba Joel ekasengejje ndoota nsamba omupiira munange ogujjembe lyo era ekyo nkibagamba nnyo amayembe galoosa abasirikale kusamba mupiira kuvuga pikipiki misota gikubojja kukuba miyembe onoga miyembe oyambadde ebya poliisi okutte emmundu emunyenye zikugwako emunyenye oziraba mu nju buli ddakiika ebisulo bikukuba wakawambwa ekibeere kikuluma omukyala oba ebbere likuluma ng'omanya nti jembe nsanafu zijja waka njuki zijja waka ne ziyingira mu nnyumba ng'omanya ekyo. Munnange Kawumpuli amalawo ssente mmeka bannange ebyo nze mbigambe ntya? Bemba twebeereremu. Gw'oyinza okugamba omuntu buli ddiiro lirina ssente zaalyo zitojja kugenda n'oga nze nina mukwano gwange Kato Sekandi Kase Music Recorders kati empewo zamutwala ewaabwe eri ebuwambo ne okuva yatandika okukola ebintu okutabba empewo za musabo jjajjaawo alagulira 2,000 2,000 naye nga 2,000 zigula mmeka? Buli ddiiro lina omusajja omukazi omukulu nagujja yagaana. Mukwano gwange tajja kunyiigira 2,000 Muzeeyi Bukenya ebulyankuyege oli gwe nabagamba muzeeyi okuva mu 61 eddiiro lye ery'amayembe ejjajjaawe ng'agenda okujjanjaba 2,000. Kati buli ddiiro eriyo eddiiro ery'5,000, eriyo eddiiro eryo miliyoni, eriyo eddiiro eryakakadde, eriyo eddiiro nga oli akebera 5,000 eryange ekisinzira jjajjaawe ebyo tebiriiko compromisinga nabyo. Kati mukwano gwange mukodomi wange Bemba sina bwenyiza kugamba nti amalawo mmeka kubanga kati Kawumpuli bwanajja agulirwa enkoko ye gyaba agambye kiwuugulu kuba Kawumpuli akisinza enkoko yammwe gyebamuwanga enkoko eya kiwuugulu emyufu eriyo asaba kikofu eriyo asaba lujumba omuddugavu eriyo asaba enzirugavu eriyo asaba erujumba emyufu okuva ekyewongo kye
n'ayogera emiti gye n'emiddo gye ne basiba ekyewongo kye. Ekyo ekyewongo kiyinza kutwala essaawa nga 4 basiba kyewongo kye. N'aweebwa endeku, n'aweebwa effumu, n'akolerwa olutembe lwayambala mu bulago kawumpuli, n'aweebwa effumu n'akolerwa n'ekifundikwa. Kati munnange ebyo kugamba bimalawo sente mmeka? Toyina bw'oyinza kinnyonnyola. Kugambye ekyewongo kimusibira kawumpuli kyakozesa ekyo n'okujjanjaba kitwala essaawa entono nnyo 4 okukisiba. Kati oli agenda okukikolerako agenda kukutwalako sente mmeka? Siringi 1000. Mutwalemu abasamize amagezi abamutwala ebintu bino ng'ebyokusaaga. Oyo n'alowooza nti omuntu yakera enkya n'asamira. Teri ayasamira ayagala bulumi na bizibu. Nti kiri awo kigwagwa tekitegeera tekyasoma ensi yakikwatakwatako dda. Naye ate nga bwe mufuna ebizibu gye muddukira aye ne babayamba. Ananga omusawo omuganda alabye ennaku. Alabye mubajooga. Era nga bwe luli abomusomesa. Teri ayita atayita mu mikono gya musomesa. Naye ate bambi bibasinga okujeera ne babama ne ssente. Omusomesa ffe mu lulimi Oluganda tumuyita musizi. Omuntu eyakusiga mu ekyo ky'oli bajoogebwa. Abasomesa baava ani afumbirwa omusomesa. Naye nga tegwa gwe gold. Kiringa era bw'olaba ba reverend abaffe ab'edda ne bafaaza babanga babalungi. Abantu babeetaagako kimu kyo bamanyi bwana mukulu ajja kujja alomba ekitambiro kya misa. Ne bayimaamu ab'edda abaffe tulowooza ajja kujja omusajja wattu ayambala akakanzu ajje ndaba kasi omuwaayo ku kyokulya. Ababuulizi b'enjiri banyumirwa kulya mu mafumbira buvumiri. Naye jjukira omuntu oyo gw'ojooga ayina abaana, ayina obuvunaanyizibwa. Ate era waatali naawe ekiseera ng'omwetaaga. Kali na bino bwe biri. Era we ŋŋambira abantu nti bannange bwe mubeerayo n'ewammwe aliko empewo nga yakkiriza n'ayiwawo omubiri n'akola ebintu bino bambi mumuyambe nga mmwe ab'ekika. Abayiirawo omubiri, abanywera emmindi, yakuma ebyoto, yakoleeta enku, n'aleeta kino, yalongoosa amasabo, gatonnya n'abikiriki, okulimawo, ensuwa ziweddemu amazzi, sogola mubisi, mweno muli eno mu ntebe ez'enyoola munywa amazzi, muyoola ssente. Ate bwe mujjawo mugenda wali eri, jjajja ebintu binakuza, jjajja ennaku zo sikyamalako mu kisenge. Nkwatakwatamuuko awo mbuulire. N'alekawo siringi 10. Ono gw'oyagala jjajja akwatekwatemuuko, oye talina baana, talina buva, talwala. Eddwaliro ly'ogenda mu yesi gy'alaga. Abantu bamanyiira. Abamu. Naye munnange ebintu bino teri abikola ayagala. Naye bulumi. Ate buli omu birina kapasite we bikwatira. Oyinza okuba ne ssente ne zikutta obuli enkoko. Awo ne kikubojja. Oyinza okuba ne ssente nebulwa kugambako gwe omukyala. Oba oyinza okuzaala ebyana ne bifuuka bimongwa. N'otuuka n'okwevuma nazaalira ki? Ate ayinza okukwavuwaza nga gwe oli mwavu. Naye ate oba ofundako n'omwavu. Kubanga omwavu osobola okulya olutula lwo n'obeeraawo. Wadde ng'obwavu bwo buwunya. N'obeerabeerawo awo nga mulembe bwe gulikyuka ndifuna. Ne mubeeraawo nga mwenna engatte gye mwambala famire ya lugabire. Naye Lubaale aluma. Ne bakutwala emulago olumbe ne lubula. Olumbe ne lubula. N'otambula ne bakola sikaani olumbe ne lubula. Ebirooto eby'entiisa gw'obifuna. Gw'oserebwa gw'ologa. Ologebwa. Otambula nga muna ebino ebyakika byebikuluma. Tereeza. Ate muna ebyagala mwavu. Bikwata mwavu. Nga ne wotandika nga luusi n'ezigula entula tozirina. Byagala mwavu. Ate byagala omwana omwende nga bakuzaala omu. Byagala abalongo. Byagala asembayo n'omuggulanda. Ne biryoka bibatematema mu kika. Abaana tata nga bwe baza buli omu n'abeera yekka. Oba batata nga temukwatagana na basenga mmwe ne mubonaabona. Kale essimu ya Sheikh Lima eri 7772 48 93 66
7289366 oba walidi eyemu 48936 ku WhatsApp kwali ne ku Zoom kwali tazaayo malogo ajjanjaba bujjanjabi era bw'oba otagabize byabikolako tazaayo malogo ayitagaba bugagga tagaba bugagga sheeki gyali nnyo ojja mufuna kuva ku Mande kuva ku ssaawa 4 okutuuka buli lwa Sande ssaawa 10 omufuna era wali ewaabwe wazaalibwa teyeetembeeya ate ojja musanga egindi wali wazaalibwa jjajjawe we yakola kitaawe we yakoleranga jjajjawe we yakolera ne jjajja ate we baziikibwa mweyo ennyumba nnyini oba erimu mulandira kijjajjawe gwe yateekera mu nnyumba ena nnyini wakubira ekitabo ate bw'omusanga mu mirimu mirala ba mirala ojja mufuna ali ku Metro Farm 9 birungi enansana ndoota mwami Kaguta Museveni ampe endagaano Samira Kawumpuli ekintu kino nkibagambye nnyo bw'oloota mwami Kawumpuli Katikkiro wa Lubaale ani afuga Uganda mwami Museveni yayambako ku bazungu ye Kawumpuli w'abazungu ge makulu agasooka ekyokubiri musirikale jeno oyinza okubeera nga Kawumpuli akuluma ate n'ejjembe likuluma kubanga musirikale atambulyamu ebigundi bibiri ndoota mpitibwa n'abakyala munnange gwe oliko omusajja omukazi omukulu nakayima era ajja kuluma amalusu gakutuge oyagalenga ebimasamasa oyubuke mu nsingo olw'okuba ayagala ebimuteekebwamu oloote ng'okubiddwa embaga engule ey'embaga ng'ogiryadde ku mutwe oloote oli mu byeru era yaloosa Queen yaloosa Nnaabagereka yaloosa mukyala Museveni anti munnange Nnaabagereka yabeera Nnaabakyala Queen era naye Nnaabakyala kati munnange gibategeeza ge makulu birungi enansana ndoota muganda wange ankongoze nga nkutte ettooki ne mumulisa munnange oliko omuzimu gwa jjajjaawo muganda wo mukyala jjajja mu kika gwe bw'abeera mwami bw'aba jjajja musajja afuuka wali wabeera omwami wo ali wali wabeera taata wo jjajja omulala niwabeerawo ate jjali wabeera muganda wo kati guno muzimu mukyala gwe wammwe gwagala gwogenda okubeera n'omweso ye mutooki eno ng'omulisiza abantu n'obalagula n'obabuulira ebibatawaanya kiri self explanatory mukwano bwe ntyo bwe njogera muzzukulu wa Kazinaazeena mutaani wa Nakabugo Naalongo oba ali atya bawa bambijja ayogera ebisanyusa abangi ate abamu ne banyiiga naye ate mune toyinza kukolera bantu bonna n'obasanyusa ate nange ekiseera kirituuka nga wano ku Metro sikyaliwo obanga ne mu bulamu bw'ensi eno sikyaliwo mujjule muganda omusajja yayogeranga naye ekirungi mbawandiikidde ebitabo bingi biribeerawo paka kubanga bulamu bw'ensi eno tuli mu nnyo gwansi tubula nga kisiikirize obe ng'oli w'amaanyi obe ng'oli mugezi saawa bwetuuka ogenda naye abazzukulu baffe n'abaana baffe tubalekeddewo ki era gwe obakoledde ki ky'oli balekera ne bakujjuukirirako emirembe n'emirembe mugamba emakindye ndoota mukyala atangalijja amaaso guyinza okuba musambwa gwo nga bw'aŋŋamba nti siri mulaba nkomyewo era ndoota embuzi ennume etangalijja Samira omusambwa guno mukazi era gwaweebwanga ebintu ebyo Jennifer Josephine ndoota oli aŋŋamba okumugulira Bible emmyufu ti yakiwano kanjigulewa yennyabo mukwano Josephine genda ku Cresta King awo nzirabawo Cresta King kusawe gwe Cresta King nguyambuka woguru ku Diamond Trust Bank yambuka Cresta King yikwandikiza Yesu Kabaka abakyala batunda awo Bible emmyufu weziri
ne wana walinga Greenland Bank kati bayita oba gye bayita Cairo ng'ogenda kaboozi bwoti abakyala balina Bible emyufu era nakibagamba nti giwanuka tumuwa sapuli emyufu n'aweebwa ne Bible emyufu weziri kebe ya luzungu gigule era Bible era nga bw'olaba musisi era naye tumuwa Bible eya grey ne sapuli eya grey nga bw'olaba ndawula tumuwa akalaadi ne tumuwa omusaalo tumuwa ne kanzu y'ekisiraamu ne tumuwa neki ne kuruhani entukuvu n'enkofiira ey'omujunga. Kino kituufu nnyo Josephine naye nkulagiridde wojja okuzija itako e Kampala lwakuba totogedde wajogamba sijobeera Saala ndoota nkuba omwana wange awatali nsonga kitaawo teyakwambaza mu Lubaale balote yagula lubugo na kibbo nakambe bakulaga nti Lubaale wagenda kuwonoona abaana bo b'omuzaddemu era abaana bajja kubonaabona bafuuke bamawungo era ekitubonyabonyesa mu nsi muno maama nga taata mukazi wo nganze busise bwe samwambaza lubugo abaana betuzadde babonaabona empewo z'abasise zibabonyaabonya ne bifuuka bizonto abaana batukoga maama wammwe yabaloga nga mukazi wa maama ataloganga nako naye olw'okuba taata teyasasula maama mu Lubaale era wano kyekire kino kyogerako mukwano gwange Saala kitaawe teyakwambaza agule olubugo agule kakooya akeeru kibbo n'akamba kiti ekyeru ne kiro y'ennyama ne lumonde n'amatooke omwami ayambala ekkanzu akusiba akakooya ako akuwa olubugo akwasa ekibbo n'akambe n'ekita ky'omwenge ekyo nga mweguli asabe empewo zeewammwe okumugaggawaza asobole okukuba emmese nga bw'ayagala n'abaana be muzadde babeere batuukirivu abaana abatuukiridde nga bantu balamu bategeevu kati olw'okuba tebalutakwambaza kwe kulaba ng'okuba omwana bakulaga nti empewo zigenda kumwonoona oba afuuka omulalu. Kawooya ekawempe ndoota ndi bwereere awali omukazi toyambazanga muzimu musajja gw'olina awali omukazi anywa emmindi nga mpita era jjajjawo ayagala omwambaze ekifundi kwakye omuwe emmindi ye omukwase nga bamanyi okwambaza nga bwenva omusaayi mu kamwa n'enziruka nga bwampa akaveera akadduka genda osamire ekitambo kyammwe n'omugugu gwammwe omuzimu guno guliko omugugu omuddugavu jjajja gwayagala osamire omugugu gwammwe ogwa Lubaale ye era bw'otogule mu mmindi eno nagwamaze ojja kuvanga omusaayi mu kamwa oba ng'owunya akamwa kye bakulaga oli bwereere n'ekirabika omuzimu guno mukazi gwagala ogwambaze era osamire Lubaale waagwo yabeeranga mu mugugu ke kaveera kano akaddugavu. Zulayika salaamu aleikum nansereko ate okuba wakobe Butambala kati ndi Nakirebe Lubaale annuma nsanzeewa nfuniya ku ssimu yange 77256334 oba walidi eyemu 5634 era kuba kwoweerereza ebibuuzo bino era onfuna naye olwa COVID mu kibuga si kyajjayo kunnakayiza okuva okujjako nga mu president agudde eggwanga kafyu ng'aweddewo naye COVID ofiisi z'e Kampala ziba ntono batugamba teeka gatugamba nti social distancing kati sirina kwogera na muntu nga tasudde mita 3 saagala nkwatibwe COVID saagala nkwatibwe COVID Kampala sikyabe naye ofiisi ebeera nzigule ku lw'ebitabo. Zulayika ndoza nkuzeemu musooka emitiyana ensenkuluwo bwakufaako okolebwa mikolo ki ebyo mbisomesezza nnyo ebyo olinoonya n'enkubulya bwe bigikolwa era kiri kwefulumyako muzimu Lubaale omubikira n'omunaazaako amaziga aye ne weefulumyako omuzimu gwataaga gwa ssenkuluwo era nakyogerako Saalongo Nsereko Beeni
ndoota tunyumyanyumyamu ne bakadde bange abalamu, ndoota omulwadde nga muwa empeke z'eddagala nga bw'angamba nti mugamba nti ojja kuwona. Munnange baagala ogenda osamire era ogenda kuba musawo muganda ng'ojjanjaba abantu, kwe kuwa abantu bano empeke badde engulu gwe bakubya amayembe ng'omujjanjaba. Alwadde kino lumba olw'ekiddugavu yabagala weesalire ku magezi ng'obawonya, kwe kumuwa zino empeke ez'eddagala. Era ojja kuloota nga oteekako era nakibagamba bw'oloota ng'oli mu ddwaliro ojjanjaba oba bakujjanjaba kuteekako ecupa z'amazzi oba ez'omusaayi oba okubwa empiso oba bategeeza nti ogenda kubeera musawo mujjanjabi, ogenda kuba musawuzi. Kivumbi Vincent ono Mugonge ekiwawu kituufu ekintu kinfuuyirira ku kibegabega ne kinjokya mu kifuba, samira ekitambo kyaffe n'ejjembe lyakyo. Era nga byenayogedde biri obubonero bw'ekitambo kwemazisa kudda ku ssomero n'ekikookya mu kifuba kijja kutta kuliko ejjembe lyakyo eryakiwanuka. Sozi Ashraf oyo ateekwa okubeera Wanjovu mu Kiwenda ebandabire ab'e Nazaalesi ewaffe baganda bange bakatwere bassemwanga balutaaya bandabire mbwemba simanyi ggwanga lyange empewo zange zirimbuulira weebale kusomesa musomesa wa Africa. Yes, bwebanga oliko empewo ne zikwata gwe zinoonya ozijje zikubuulira nti twali balundi, twali bakongo, twali baziba, twali ki, kikubuulira eggwanga lyammwe. Musomesa tusomese ku ndawula gogombe ne ku musambwa gwa byuma oba ejjembe, ebyo nabisomesa dda ne mu bitabo byange mu nsalya n'ennyiza ya Lubaale. Ate weekiri gogombe ye kabaka ndawula Bannakayima, genda okisoma ekitabo kyange ensalya n'ennyiza ya Lubaale bakawundawula bonna bateekamu n'omusambwa gwa byuma era n'engwongera byuma biralangadde waneekatwe ku ttaawa we wali embuga ya byuma biralangadde era byuma atambula ne kaweesi omusambwa oguweesesa. Era kyovulaba nti awe katwe mu Bwakabaka bwa Buganda we walinga essasa ly'Obuganda. Kaweesi omusambwa gwa kaweesi n'ebyuma gitambula gyombi awo weguli byuma biralangadde. Ate era n'ejjembe erya byuma gye liri era liwangibwa era ebiruusa ebyuma baba bikuba ku nnyumba amayinja ebyuma biralangadde juje eriri. Ekyo munnange nabisomesa dda mukwano gwange mu kitabu kyange ensalya n'ennyingiza ya Lubaale mu ebiri. Njagala naatera okumaliriza ogiiwo ekira secondary school nga nsanyusa okuwuliriza Nakafero Dora. Nakafero oba yaliwa Dora mukwano maama tibangi Nakafero oba owaawa simanyi munnange Nakafero naye we bali kuwuliriza nzikankanya ntya ku kinene ennyumba nga bwe nnoonya ssente. Funa ku miti emiganda ogiteme akabajja kankankananga olwala kale ojja kunkubira nkubulire waliwo ebyesaagala kusomeseza ku mpewo abafere kubiyiga baferereko. Nakafero maama ojja kunkubirako nkubira kuva ku ssaawa 9 ate nno bwonfuna naddala olunaku olwokusatu lunyanguyira ennaku endala mmala essimu lwenzireka ba mukyala wange omulungi wange first lady wange nazikwata oba my favorite sister ya nazikwata n'abaddamu era naye kaza omugamba ogiiwo Wednesday oba Tuesday ntera ebiseera bisinga obungi Tuesday mbeera ku masape gange nange lwenkwanako ntambula nenkwana ku mikwano gyange. Olwokubiri mbeera ku lwange free range system nentambulako oluusi lwendeeta ebitabo mu kibuga ababyagala nenkola order awo oba osobola okunkubirako nenkubuulira ndala olwokubiri lwentambula oba ngenze kulaba ku baseŋŋange ku bataata bange abaliwo biki olwokubiri lwo mbeera ntambula awo osobola okunkubirako munnaye Nakafeero. Abbe ekibiri kasujju abbe ekibiri ndoza kasujja waliwo omukyala andaga eddagala ly'amatovu ndi n'akaddo akafaanana pasipalamu nkole ntya binaabe ogwo muzimu gw'olina
ngole ntya ndoota ekifaananyi kya jjajja azaala maama nga bwaseka n'abantu nga bali mu mbeera ennungi. Guno gwe muzimu gw'olina gwagala ogusamire okole ebyagwo embeera yetereere. Mukwano gwange ndowooza nsembyeyo anti obudde buntwalaganyiza. Irene enamayumba ndoota kiwanvu nnyo. Omuzeeyi aŋŋamba nti ndiko empewo naaze abalwadde. Ogenda kuliko empewo zaagala ozisamire era ogenda kwambululanga kwe kunaaza abalwadde. Ndoota omugga mayanja era oliko omusambwa gw'amayanja. Kyebakulaga oyinza okuba wazaalibwa ne mayanja engo oba nga omusambwa gw'amayanja nagwo gukuliko. Ndwala nnyo era mpewo ze zikulwaza. Obutiko bwamera mu mukookoowe. Obutiko obwamera mu mukookoowe obuliibwa tewali buzibu. Kabe bumeze mu nnyumba tubulya. Pusi entunuulira wazaalibwa n'engo kyebakulaga ye pusi eno. Ate oyinza okubeera ekyokubiri pusi eno nti olina ensawo y'omuyaayu ajajja gy'ayagala nti etunuulira nsuule essente mu mukookoowe nti za kisiraani. Ndowooza oba mu kuki ndowooza baagala bakwambululeko. Ebitagenze bulungi bannange munsaasire. Programu eno ebeerawo buli lwakuna kiro ssaawa 4 okutuuka ssaawa 5 ez'ekiro kuva mu 28 okutuuka kaakati. Gonna kayiza sikyabeerayo olw'ekibuga olwa covid naye seeta mbeerayo. Ku lwokubiri mbeera mu mitambulo gyange ssaawa bwe ziwera 9 lwenziramu ebirooto tokeera ku makya kunkubya birooto bana embeerako embeera mirimu gyange nange mwenjija ssente z'abaana bange. Oluusi ŋŋenze mu byange ŋŋenze mu nnimiro yange ŋŋenze ki saagala kunkeereza birooto. Mwannyinaze bw'aba akutte essimu mubuuze alituukira ku nsonga oba mukyala wange. Ate mwongere okuliza akadongo kamu buli lwa Ssande okuva ku ssaawa 4 okutuuka ssaawa 6 era nze mbeera omuweerezaawo. Mukama atakuumira mpeera abampeera ebirungi. Benyiizizza mu nsonyiwa. Mbaagaliza ekiro ekirungi. Kansambe pikipi yange ekitambo kyaffe kinkulembere. Do liito.